Program nzenga bwendaba tubaniriza akawungeza akolunako olwaleero mu East Africa songa ate mawanga agenjawulo tubaniriza obudde buyinza okubanga bwakaca abamu kumwe buyinza okubanga bwawungedde dda songa ate abalala nga muli mu ttuntu naddala mu ggwanga erya Japan mu ngeri emu kyemmanyi kati mu ggwanga erya America amasaza agamu obudde bwakaca bali mu kweteekateeka banywa kacaayi era ndowooza comrade gyagenda ali kati kacaayi kwate kugenda mu ssinzizo kwebaza omukama n'abalala mu mawanga ag'enjawulo mwebale kutweyungako guno mwaka gwa 2026 tutandise butereevu olunaku olwaleero era nga tugenda kuweereza weeks kati esigadde 5 mu 2 katubale 5 mu 2 ezijjudde tubenga ate n'omwaka guno tugumalako ate abamu kuffe tuddeyo wali ku Doxa City wali ekisaawe ekisookedde ddala okuba ekyabalokole mu ggwanga lino erya Uganda. Nze Mulanzi omutesitesi era omwanjuzi wa programu eno nze nga bwendaba abatulaba ku Dream TV ne Doxa TV eyakalonkingi webbanga si panvu mwebale kubanga mutulaba saako nammwe abawuliriza eddoboozi lino ku Impact FM Radio Rasa Mayinja okuviira ddala mu myaka gy'ekyenda Impact FM weeri era nga yaggulibwawo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda akyali mulamu ne Impact FM ekyaliwo omwaka ogwo gwedde twawangula award za mirundi 2 enkulu eya East Africa ffe twagiwangula nga radio station esinga eya gospel mu East Africa mu ngeri yemu n'aba Gospel Royal Awards nabo ne batuwa engule nga batwebaza okubeera radio station esinza okuwagira naddala mu radio zonna mu Uganda. Kale nekyo nakyo tukyebaliza Katonda naye nga tetwandituusewaawo singa muba temulaba. Nze nga bwendaba yonna gy'oyita abantu abasinga bagabana nze nga bwendaba ate nga munyumirwa era ne ku mulundi guno twamaze okwewawula omutima Kristo kye yasuubiza yakituukiriza era twamaze okwewawula bulungi nnyo omutima Kristo tukwebaza okutuwawula n'amaloboozi ogenda gawulira nga geego ddala empeereza etuuke bulungi eri abo abatugoberera n'ensomesa ebenga yeeyo buli omu nga bw'alaba nze bulijjo mbagamba bano bemba nabo buli omu ayogera nga bw'alaba okusinziira ku nzikiriza ye oba ku ddiini ye. Owa Sheikh Ezisa Busolo waali bulungi nnyo yateredde dda songa ate ne Makolo Mayanja naye waali Sheikh Aman wali bulungi nnyo oyo nonga mukalulu mwali Nupu yamuwa kaadi kukiikirira abantu beeyo nga kansala LC3 muluka gwawa ogw'engalo nkalu. Ndowooza ebula ennaku mbale eno ye wiiki ekulembedde eno ye wiiki gye tugenda okulonderamu kuba tugitandise olwaleero nga lunaku lwokuna kugenda kubeera kulonda mu ggwanga lya Uganda. Owejjokolera nga bwe twamukazaako naye nga ye Sonko Charles mu Buganda abakalooli wali bulungi nnyo ate ono abakitange kuba ne kitange baali bamuyita Charles songa ate ne Haj Twaha Lubowa mwogezi wa Allah ate omusokozi wa Allah wali bulungi nnyo mu ngeri emu n'omulangira Kaya chairman mwamwongedde ekisanja era ndowooza ku luno agenda bafuga tajja bakalakata agenda bakulembera kubeera n'ekyokufuga kiyinza omuyisa obubi agenda bakulembera bulungi oba agenda tukulembera. Alright, ebimu ku bye tugenda okutunulira ku olwaleero n'omwezi guno gwonna tugenda kutunulira ebyobufuzi n'eddiini ebbugumu eryakalulu lye tulimu ng'ebula ennaku nnya kati abantu bano nga bo bwe balaba twagala okutegeera olunaku olwaleero bonga bwe balaba era ku mukutwa olaba ku TV ogwali ku Doxa nawe wali ku Dream TV wansi awo tukuteereddewo ennamba osobola okusindika obubaka obwa SMS oba WhatsApp tujja kubufuna songa ate naawe ojja kufuna omukisa mu budakiika obusembayo obutonotono tukuwulize nga okuba live ne for now nga discussion egenda maaso tofaayo osobola okwako okosindikayo mwabali ku mukutu ogwanze nga bwendaba chairman waffe ajja kubanga naye obaka abutuwa mulimu amukume nga mututegeeza nti ffe tuli wano ffe tuli wali fact natandike n'ekyo chairman tulinayoko abatutegeezezza nti gye bali tubawe eddakiika emu oba bbiri okay kale kati gwali eyo twagala kutegeeza in case kubanga bwe tumala program
ab'okumukutu bo basigala bagenda mu maaso era abasomesa no basigala babaddamu ebimu ku bye bamubuuza. N'olwekyo osobola okusindika kwe enamba nti could you please join me or add me on the WhatsApp group nze nga bwe ndaba, we will be able to join you. Nawe obeere ng'osigala ogenda naffe ng'oteesa ate ng'oyiga n'okuyiga. Buli kamu nga teboogera naye nga bayiga. Out of the blog n'okulaba oli nga avuddeyo Haji Lubowo ekyo kyayogedde nga mbadde sikimusuubiramu. Kale bannange enjize nnyo. Kale n'olaba nti okuyiga zino essaawa ziri 2 zokka, maybe omuntu wa Kristo alitwongera ne tuweza essaawa nga 3 oba 4 nga tulwana okusobola okumalayo ebintu byonna. Naye for now we only have 2 hours. Zirimu ebintu bingi zikukwanga teziggwako. Kale ensonga lwaki njagadde okutwala obudde bwonna nkunyonyole bulungi tukozese ennamba eyo eya SMS oba WhatsApp obubaka bwo bujja kwanga butuuka ate bane ku mukutu tuba tusobola okukutegeeza. Saalongo Nnyombi tukutumiddeko nnyo entebe awo. Waliwo n'omwami ali Isaac ye Haji Kadduka Kidduka Idduka Kadduka bweyogerere Isaac. Waliwo omukulu ye Gideon Kutesa kwa Mukama. Yonna gye wabulira ssebo ino tetubanga tweyogezanga omwaka wakyala nagwo manyi gukyala bukyazi. Wano batugamba Haji yatugamba omwaka ye Allah. N'olwo toyina guvuma tetumanyi oba gwagenda naawe. Naye kale bw'obanga tegwagenda naawe tujja kusanyuka okukuuliza ne ku nnamba otuteerako obubaka. Alright, tugenda kwogera ku byobufuzi n'eddiini. Ati bana abakulu mmwe nga bwe mulaba ensonga eno mmwe mugiraba mutya ebyobufuzi n'eddiini nga tubuuza ekibuuzo abakulembeze benzikiriza oba ab'eddiini bakomawa mu byobufuzi. Nga bwe mbagambye tuli mu bbugumu lya kalulu, tuli mu bbugumu lya kulonda paka nga 4 omwezi ogwokubiri. Katwagala okutegeera bana abakulu bonga bwe balaba abakulembeze benzikiriza oba ab'eddiini bakomawa mu byobufuzi. Kantandike n'owejjokolera nga bwe banterereza Semaluulu ne Issa Mulumba ate awo tulyoke tujja kuba nga tweyongerayo. Akadde katukawe omuzindalo tuguwe owejjokolera ate ye atendeko. Omwaka guno yalidde empanga muzindalo gugosebo sebo neyanziza nnyo neyanzeege olw'omukisa guno ogumpeereddwa okubanga kukwogera ku mulamwa guno ogw'ebyobufuzi n'enzikirizo ob'eddiini abakulembeze bakomewa oba balina kwogera ki. Namusaako ku bannajjokolera mwenna, namusaako ku bantu b'ewattuba, abakitago bwa paalishi n'ab'ejjinja kalooli mwenna n'ab'ematugga nali yaffe n'okutwalira wamu. Sebe ensonga eno nkulu nnyo kubanga mu Kereziya tukimanyi bulungi nti obukulembeze bwonna bwe bugenda butereezebwa abakulembeze b'eddiini bansonga nkulu nnyo mu kuluŋŋamya n'okulaba nti by'abantu be bakulembera ate bandibadde baboogerera batya. Mu byafaayo by'eggwanga lino biina mmoto ennungi nti mu ggwanga lyaffe omugenzi Dr. Sepiria Kizito Lwanga yakyogerako nti ffe mukubamu ku mawanga agalina mmoto esinga obulungi wano ega nti ku lwa Katonda n'ensi yange. Kiba kitegeeza nti abantu bano balinamu Katonda, bategeera Katonda, ate n'ensi ebigirimu okugirumirirwa kugizimba bitambula bitya bina kubanga bisamu Katonda ekitibwa. Kati waliwo ekiyitibwa authority mu byobufuzi ate n'ebeerayo n'ekiyitibwa authority oba obuyinza mu byenzikiriza. Kati wejja ne wesiŋŋaana nti nga abakulembeze abatutwala mu nzikiriza abantu ffe bakulembera batuyinako obuyinza. Obuyinza obwo nga bwo bwa kigambo. Kati ekigambo ekyo kyaba ayogerera yandyagadde okole kituufu, yandyagadde okole mazima yonna gy'oli, oba oli wa UPC, oba oli wa NUP, oba oli wa DP, oba oli wa PPP. Kati ye bw'aba kulembera ayagala okozese mazima,
ayagala oyogere mazima kubanga ekintu kyalimu n'obukulembeze bwalimu okusinga kukola kituufu na mazima ogeza mu Kereziya tulaba nti abakulembeze baffe babeera ne constitution nti bwe juwera emyaka bwegiti owummula bwe kibeera ekiseera bwekiti okola kino wano bw'okyuka ne bakutwala wano obeera bwoti kati amazima ago nga gayagala gabeere ne mu bakulembeze bano kabeere minisita kabeere RDC kabeere president kabeere prime minister kati ensonga eyo bw'aba alungamya yandyogerera nga alungamya endiga ye nti bw'aba ayogera ku byobufuzi ku byobukulembeze alina kwogera ku mazima oba gali gatya oba gakawa gatya oba galuma gatya kubanga amazima ago bwe gavaayo omuntu ono gwayogeredde asobola okukulembera obulungi naye ojja ne wesiŋŋana nga abakulembeze bambi ajja n'ayogera ng'ayandyagadde okubeera nti alina influence ku bantu be kati n'abeera nga bw'atuuka oba kulonda nga bwe tuli mu kabinkano k'ebyobufuzi bino ke tulimu PPP DP NUP kati bw'avaayo n'agamba nti ye ayinza okuba ayagala kuwagira NUP era nga n'omukulembeze wa NUP gw'ayagala nga ye omuntu kati bw'anaavaayo n'ayogera nti ye kyayagala ate bano ba influence nga bagobera bona ekibiina kimugobera nakigamba nti mulondo ono mukole bwe muti abe saidi endala bajja kunyiiga nti influence yono yonna agiddidde n'agiteeka eri so nga ate ye mu kulonda okukwe waddemba okuba nti nonda President Museveni nonda Kyagulanyi nonda Kasibante oba nonda Girigori Mugisha muntu so mu ngeri efaana bwetyo ojja ne wesiŋŋana nga ate abakulembeze abali mu buyinza tebaagala kintu kifaana bwe kityo kwega tujja ne tubeera ne people power ne tubeera people in power ne tubeera ne people with power kati aba people in power baziyiza nnyo ekyandivuddeyo people with power olw'ensonga eyo nti omukulembeze ow'eddiini ojja ne mwesiŋŋana nga ayina amaanyi ago agayogereramu naye bw'agenda okwogera ku mazima ate aba people in power tebaagala nnyo mazima aba people in power tebatera kwagala mazima kyovola weesiŋŋana nti era Dr. Gundi nga tanaba kufa Dr. akyogerako Dr. Kisespiria Kizitolwanga nti osobola okuba muno tiyagasi n'omugaa nti nkukuba tiyagasi ku lwa Katonda n'ensi yange nti nkukubya oluyi kati nga bano kati nga bwe nalabye bano ababadde bannambozi bamutikkira tiyagasi mukazi wattu n'ababadde e Busiro twa nsonga ate bambi Kyagulanyi abadde avuddeyo nga bagamba naye gye tugenda mukimanyi nti tiyagasi ye tujja kumulya naye nga bano bagamba nti ku lwa Katonda n'ensi yange twa kakati ojja ne weesiŋŋana nti omukulembeze w'enzikiriza bw'anaavaayo nayogera ku nsonga eyo nga bagamba omulabi we wa NUP so nga ye ayagala amazima gaveeyo nti ekikolebwa mu butuufu kibeere kituufu ekikolebwa mu mazima gabeere mazima kandi olw'ensonga eyo nti abakulembeze b'enzikiriza bandibadde bagwanira ddala okuggyayo amazima ago naye weesiŋŋana nti bw'avaayo n'akyogerako olw'okuba ayogera butuufu people in power nga bagamba tokkirizibwa komaawo so kati people in power n'abakulembeze ab'enzikiriza ani alina okulagira munne people in power ndowooza otugamba bano abakulembera ensi eno people in power be bakulembeze ab'ensi people with the power be bakulembeze b'enzikiriza kubanga ye abeera na influence kubonna ani people power bemmwe be bafa abakulemberwa be bantu abakulemberwa banyiga people power hano mu Catholic people power be bantu be baffe fa balonda hefe bakulembera people in power be byobufuzi boyogera people with power be benzikiriza naye ate people in power bakanga nnyo people with power kubanga tebaagala mazima people with power bakozesa amazima n'obutuufu kati bw'ayogera amazima n'obutuufu people in power ye kugamba people with power bazimba ntindo ku bantu banazimba people in power ate oba blockings tokyogerako tokola bwoti kubanga amazima gandibadde galina okuva kandi ejja ne weesiŋŋaana nti kyandibadde nga kiri nti omukulembeze w'enzikiriza ayogerere eddala ekituufu ayogere mazima fe abantu ba people power
tusobole okutambula obuki obulungi ndoza ebyafaayo wano bitulaga bulungi omusajja ono bishop waffe kati bamuziika Dr. Kiwanuka yawanika ebbaluwa n'alabula ng'agamba kabaka nti kabaka talondebwa ekitibwa ky'obwakabaka kyakuzaalibwa naye kabaka tebatafuuka kiki president olw'okuba waaliwo akabbinkano k'ebyobufuzi kati omusajja ono yali Ben Kiwanuka eyali wa DP n'amulabula n'agamba nti tokkiriza kukola ki kulonda tekikirizibwa kuba kabaka alondebwa kati olw'okuba ne Benedicto yali wa DP mu katoliki okuvaayo nga oba prime minister ogenda okwesiŋŋana nga okulonda okwali awo kwalimu akavuyo ogenda okumaliriza nga olw'okuba waaliwo influence gye njogeddeko abakulembeze abaali emmengo beesiŋŋana nga olw'ebintu byali bitambula nti eddiini bitambula wamu n'ebyobufuzi ensonga yalimu eno ensonga za nabakyala w'Abongereza nti ng'Abaanglican oba Abaprotestanti tebayinza kukkiriza abakatoliki bali wa president twagenda okumaliriza nga Obote tasse omukago ne Buganda tafuuse prime minister Muteesa bamulonda afuuse eki president ekyaddirira waliwo ebyaddakawo ne bagamba nti okufumbirwa Ben enfumbirwa Obote kubanga Ben yagambye nti kabaka ateekwa okujja mu lubiri lwange ateekwa okujja wano kubanga prime minister alina okusalutingira bagenda okumaliriza nga Ben Kiwanuka obwa prime minister bumulemye kabaka atutte obwa president ndoze emyaka gyali mitono nnyo ng'olubiri lukoze eki lulumbiddwa kubanga president yakozesa obuyinza bwe ate ng'eno munda alina influence eneyo yandibadde people with the power twagenda okumaliriza nga ekintu omugenzi Dr. Kiwanuka kiyalabula kimaze okubeerawo katujja niweesiŋŋana nti kiringa bulaba kabaka singa ayogera n'agamba nti Obuganda tukole bwetu talina mundu naye alinawo influence alina authority eyo kati n'abakulembeze b'enzikiza bafaananako bwe batu okiraba wano juzi Kyagulanyi 2021 oba kwali ku lwebakaana kabaka okugenda wa Ebugerere abantu baavayo ne beekalakaasa abantu ne babatta people in power ne bagamba nti sebo yogera ku bantu bo kati olw'okuba alina influence kabaka ayogera bwogezi nti bannange mukole eki kati nekifaananako ne bannaddiini bano nti bannaddiini bafaananako nga bula kabaka nti ekigambo kyayogera kiba kijjayo amakulu n'amaki n'amazima ku lw'obulungi bw'abantu kyova olaba kati nga mu kereziya waffe bagenda ne basawo ne bagamba nti babishops b'ekereziya katolika bagambye ku kisinziira ku kyabadde mu kulonda Nalukoola tebalabawo butebenkevu gye tulegenda wakiki eddembe tijja kutambula bweriti era ndowooza olaba nti bye baalabula byonna ne bye bawandiika bo bajjayo ne bakiteeka ku mmeeza kati bw'okyogerera mu ngeri efaana bwetyo ate baga nti temuyingira mu byaki olw'okuba people in power amaanyi gaabwe gabalimu Busaale Mundu Biso Bijambiya Bitala kubanga tuvyadde mabegeri nga ne Roma byali bikozesebwa kati ogenda okwesiŋŋana nga people in power balina obuyinza bungi okukozesa ebikozesebwa okuzikiza ojja ne wesiŋŋana nti bambi munnaddiini bw'ayogera amazima bamukwatako abamu bafa n'okufa kubanga Father Clement Kigundu yabula n'okubula nga olumu bwe yayogerako oyo yabula n'afa kati ojja ne wesiŋŋana bambi nga abanzikiriza bano bandibadde bajjayo amakulu ag'okunnyonnyolera abantu nti amazima gabeerewo amazima gakolebwe obutuufu bukolebwe kati kiba kyetaaga abakulembeze b'enzikiriza baddembe okumalira ddala okwogera ekintu ekituufu ekinayamba abantu bano ba people power. Okay, mu ddakiika emu kale akadde kantu tenja kukibuuza nja kuddira kuba kye tulabye nti bwe babanga abakulembeze bano ab'enzikiriza aba ab'eddiini boyogeddeko beetiiririra bwe mundabayo gwe nga bw'olaba Mukama abakola ki tababonereza abaleka ne bayinaayina ndoza tujja kukiddira sikwetiiririra boogera kyeboogera ekiyinza okubaletera ntizo okuti abamu battibwa manye bakulembeze abeera mu buyinza batta abakulembeze b'eddiini naye balina baugabe balina bayogera
waliwo mu nsoba eri Panama waliwo Father Romero ndoza mu Syria mu Latin America yavangayo n'ayogera n'agamba nti President Daniel Toogo yali wansi iki ne tutwende South Africa bwe yavaayo n'ayogera kati bambi wesinga nabakuba ebyasi babatugumbula bababuzaawo kati bambi bwe boogera kye boogedde baga nti owange ate obulamu n'ayogera Katulo nga tasobola kumalayo mazima kugamba people in power bakweyisa nnyo obutugumbuzi n'obussi amaanyi ago bagayina. Okay, kale tujja kudda Makoro bakuwa omuzindaalo ndaba otandise okubongoota amayembe gamanyi ebyobufuzi mukyala muyingo awo kubuuzizaako munaffe katono nnyo kansabe producer fa tuyambe enamba esembyayo 57 not 58 ingalaba 807 abali ku Impact FM enamba gy'osobola okozesa okusindika SMS oba WhatsApp ku gye tuli eno eri noti 787 12 5 57 noti 787 12 5 57 Makoro muzinda bagukuddize kakati nze ebintu bino nzembiraba okuva mu myaka egy'ekinaana nti gyembiraba naye mabega geyinza ensomasomako ku byobufuzi bya Uganda naye ebyobufuzi bya Uganda bifiiriddemu nnyo bannaddiini nga batuuka nekintu nebebanga eggwanga liri ku bulumi atuuka nawulira nga ekintu kimutuddemu ng'ateeka okukyogerako. Okay, mpozi katono nnyo bw'oba oyogera obusamize ddiini oba nzikiriza? Nzikiriza. So bannaddiini bafa ab'enzikiriza bo ab'enzikiriza bano batya nnyo. Mmwe mutya nnyo? Tutya nnyo kubanga ze nagamba n'okugamba nti baffe abakulembeze tubadduka tulabanga omukulembeze atabuse tudduka buddusi ow'ebyobufuzi kasa atabuka mwabenzikiriza nga mudduka sinaba kumuwulirayo omusamize yagambe bwati enenoza mu bantu abasamize zena avuddeyoko nze omusamize yakavaayo okubona eddoboozi mu nsi abasamize tewadde nnyo na ddoboozi kwogera nnyo bavaayo nga bawagira buwagizi patula tulabambala yero betulaba nga bali akagenda ku zino bambadde yero omugaati omukyala yabadde tebawagira munda muli nti nno baagala naye kati omugaati tibafuukidde ki kale mulina komawa mwabenzikiriza oba ab'eddiini gwe ng'omusamize nga bwolaba abaddiini ate bano abaffe ensobi gye bakola basooka ne bagenda ew'omukulembeze ne baggayo ebibye bamala okugyayo ebibye abagamba nti kino nakino temulina kukyogerako muwulidde nti buli omu n'amusimba enzirusi namugamba tebali kwogera ku kino ate bebamala okutwala ebibye ate bebalabawo ekitali kituufu ate ne bakyogerako bamaze okutwala ebibye ate bebalabanga nze byakoze ebitali bituufu nebukaki ate byabo nebibakwatake omutima guli ne guvayo gwekizadde ate ne baagala okukolaki okukyogerako kyemugezaako okubagamba nti bwoba omanyi nno ojja kwogera amazima emmotoka y'omukulu gireke tolya bibye bwomanyi ogenda kwogera amazima ekigezedda oluzibu okumala okulya ebibye ate oluvannyuma ekintu ekikwatako ate nolina okibatola abo nga bakulyawo babajja kubanga wali ebibye nemukola endagaano mulina kukoma wano kubanga babagamba nno mulina nira kabaka baali bamutuuza bamugamba olina kukoma wano kukwogera ku byobufuzi ku byobufuzi no tolingizaayo obulidde nendagaano nekaaba okoma wano toyingira entoyingira naye kati obulumi obungi yogera okabanga ne ngalabika nga kimunyigiriza naye abayo kakabotola naye nga yo bwe baali bagenda mu byabwe buli omu alina bagamba wakwaki wakoma kakati naye nga ye munaddiini
teyandibadde nakkomo nga talidde bya mwami ekkoma alina kuba nalyo ng'alidde ebyomukulu ayi bw'aba alina kalidde asirike asirike kubanga yakalya yagawo tolina kulya oba omanyi togenda kulya okukalya ekyo kituufu ng'omukulembeze ow'enzikiriza ow'eddiini kubanga nammwe abasamize mulina bwe mulya kivola mwera enguudo mukola biki mwambala kala ze mwambala anti ovola ffe bamala okulya ffe basirikira ddala abafu ekyo kye bakola kituufu si kituufu kulya bintu munguzi obanga adde mu bantu boki olukwe oba olidde mbasamize banne olukwe basamize banne oba mubakatuliki banno wano waliwo mukatuliki omu yo owerubaga teyasendeza obote teyaziriraku ddala yayogera paka otalo lwakwaki kalidinaali ani mujjukire ebindi simumanyi gwomumanyi kalidinaali nsuuga ye teyakusendeza obote teyazikombako abiza Museveni yaziyanga jisaazitegeera ezo bote gwojjukira nti teyazirya era nalwanirira abantu be paka otalo lwakwaki wewagwa ate bannaddiini bano ate ngamaze okufa ate babaza nnyo okusaba kubanga oyita ojja okuwamala okufa ne bayita abendamirembe okusaba yabamusomeza olunyegama olunyirawo otuuse gamba olunyiriri nga buli mu bayibuli omumanyi bayibuli erimu ebintu bingi katata basibe kudda bamusomera nga bamuziika wali gamba ebintu ebikulu nnyo naye eggwanga lino lyongere okusabirwa abanaddiini kyembagezaako basaba temulya ssente za gavumenti simbi zimuyinza zibamala mumakyaaki ne mumakereziya ne mumiziki ne mumasabu ensimbi eziriyo zikolaki zimala bugambe ndigazo zigulire emmotoka gamba abaddubo bagulire emmotoka gamba abazuku bagulire emmotoka naye muleme kwelya ssente z'abasajja oyo makolo semaluulu makolo akwadde omuzindaalo yakamala okubatiza omwana mu baprotestanti wammwe eyo ne bwaba musamize omusamize bwakkiriza n'abatizibwa ng'alokoka mudda semaluulu omuzindaalo ogugwo abakulembeze b'enzikiriza oba eddiini bakomewa mu byobufuzi bwe tuli awo Yesu Kristo basebo ne banyabo yatutegeeza mu Mateyo 10:28 n'agamba so temubatyanga abatta omubiri naye nga tebayinza kutta mwoyo naye mutyenga oyo ayinza okuzikiriza omwoyo n'omubiri mu Geyeena. Ekintu ekireeta ekkomo ku boogera ekigambo kya Katonda eri nze mbayita bannabyabufuzi naye nze mbayita basolooza ba musolo abawooza babawooza nze kuba nze ebbanga limaze mu bulamu ndaba nti omulimu ogusinga obukulu abakulembeze gwe bakola kusolooza musolo oba okusolooza entuuyo z'abannansi. Omukatuliki bwe yatugambye ba people power amaanyi g'abantu ge babeera balimu bali mu ntuuyo z'abantu abamu Katonda tabatumye na kubatuma kukulembera naye ne beenyigawo bwenyizi kubanga Oluganda atugambye bali people with in power
abantu omuntu n'agamba nze kye nagenda nwane kubanga ekibiina buli bakiba obululu naye nze nandiroozera nti omuntu bwe babeera nga bamubyeko essaati n'ogoba omubbi abbye essaati sente katugambe essaati sente kale kubanga n'essaati ekolaki n'essaati egula sente oyogedde bulungi omuntu bw'obeera nga oyambye omuntu n'omugoberako omubbi amubbye essaati eyo bw'obeera ng'ogikutte n'ogikomyawo ndowooza ate togitwala wuwo si kyekyo essaati eyo togitwala wuwo essaati omubbi mukoze eki omubbi mukutte essaati gye musuuziza oba kooti yiino si bwe kyandibadde kati nze mukulaba okwange naye nze ndaba nti ekintu ekireetedde abantu fe aboogezi b'ekigambo kya Katonda okutya naddala mu Anglican Church kiri wano kutya kufa kubanga abantu batya kufa kyogamba nti abakulembeze b'eddiini oba b'enzikiriza tebalina kkomo naye olw'okuba batya okufa kyebava beekomako kibaleetera ekkomo kufa mubiri naye Yesu yaleka atugambye so temubatyanga ababatta omubiri naye nga tebayinza kutta mwoyo naye mutyenga oyo ayinza okuzikiriza omwoyo n'omubiri mugeyeena kati ekyo abakulembeze mu ab'eddiini oba enzikiriza bwe mukisoma mukivuunula mutya abakisoma batono nze nkisomye wano tebakisoma nakukisoma n'okusoma tebakisoma bakitya n'okukisoma wali owuliddeyo bakisoma okugyako nze akisomye wano era nga bwe buzibu buliwo sifa sinagafa nga sheeke bwagamba naye nga mikwano gyaffe abasolooza b'omusolo abasolooza b'entuuyo zetutuuyana balina okugambibwako okwagala n'obutayagala nga tewali kutya kufa mu ngeri endala ekibuzo kyewabuuza ayogera ekigambo kya Katonda talina komo kuba waliwo abantu abamu benalaba baagenda ne bafukaamira omukulembeze ate ng'omukulembeze alina okugenda okubafukaamirira abakulembeze b'ebyobufuzi nga be bafukamiza abakulembeze b'enzikiriza oba b'eddiini nga omukulembeze omusolooza w'omusolo bempulira abangi be bayita bannabyabufuzi nga balina kugenda kufukaamirira mwogezi wa kigambo kya Katonda naye mutawana gubuddewa kutya kufa lwaki tutya okufa kubanga owooluganda Sonko yakakyogera awo waliwo abantu abali mu power oba naye nga bali mu maanyi ga mifumbi oba ga mifumbi gya Bwakanyama, mifumbi gya Masasi, mifumbi gya Mundu, mifumbi gya Makomera. Ekintu ekyatuuka kwani ku Yokaana Omubatiza kubanga bwe yanenya ku Kaisari n'amugamba si kirungi gwe okuddira muka muganda omuwambe ago si mazima kiraba omuwambe gundi Kerode n'agamba gosiga si mazima era nakola kinakutemako omutwe ekyo kyekitiisa aboogezi b'ekigambo kya Katonda okola ki
okutya n'okubeera wansi w'abakulembeze naye ng'abakulembeze aboogera ekigambo kya Katonda njagala kubategeeza basebo ne banyabo ffe tulina okubeera waggulu bw'abasolooza b'omusolo basolooza ba musolo kubanga lwaki senga tebeerayo kusolooza musolo badde njagala abantu babeere bangi abagenda balyole ebisasiro ku luguudo babeere bangi nga bangi nnyo nga baagala okwerula omuggo ogwo gunnakivubo mpozi bagubiseeko nga baagala abasolooza be bagubiseeko basolooza bamusolo kiraba mbadde singa wandikirabye singa ddala nga si kunoonya musolo abeerula lubigi be bandi bade basinga obungi naye be basingayo obutono abasinga obungi baddukira eri esoloolezebwa omusolo. Semalulu abadde ayogera tugenda wumulira ku kino ndowooza bw'anadda njamuwayo eddakiika emwagguse obuddakiika bwe twabuyingiddemu katono agambye nti waliwo abakulembeze b'ebyobufuzi abamu nga beenyigamu bwenyizi mu byobufuzi. Ekibuuzo ne kinzijira basajja mmwe waliwo abakulembeze nga tebava eri Mukama? Katugenda kutandikira awo katudde n'ekitundu ekyokubiri nze nga bwe ndaba ye program kale tubaaniriza mu kitundu ekyokubiri ekya programu eno nze nga bwe ndaba nze Mulanzi omutesitesera omwanjuzi wa programu eno akawungeeza akolunaku olwaleero wano ku Doxa TV ne ku Dream TV ne ku Impact FM Radio Rasa Mayinja tuli kutunuulira ebyobufuzi enzikiriza awamu n'eddiini nga tubuuza ekibuuzo era abakulu bano kye bali mu kusomesaako nti abakulembeze ab'enzikiriza oba eddiini bakomawa mu byobufuzi era ndowooza kyekimusolo kiza ne sayidi yeeri bannabyabufuzi bakomewa mu kwogera ku byenzikiriza oba eddiini. Tukikwasaganyize wamu tuve wano ng'olunaku olwaleero nga tuyize in case yaga tusindikira obubaka kozesa ennamba eyo gwali ku Dream TV nawali ku Doxa gwali ku Impact FM kanji kusomere eri ku WhatsApp ne SMS etuuka noti 78125555 mulumba mu studio mwali omulangira Kaya mwali Haji Twalubowa mwali Sheikh Amani mwali ne Sheikh Abdul Kadir Zisabusolo Sejjange omusiraamuzi w'abafu naye waali nabadde nsuubiza eddakiika emu yokka n'endowooza kiddemu buzzi wayogedde nti waliwo bannabyabufuzi abeeteekamu obweteesi buli mukulembeze ow'ebyobufuzi tava eri Mukama? Bangi batono abava eri Mukama. Obategeerera ku ki? Otegeerera ku ki nti oyo tava eri Mukama? Kubanga wulira mu Samwiri ekirobera essula 8:4 bagamba nti awo abakadde ba Isirayiri bonna ne balyoka bakuŋŋaana ne bajja eri Samwiri e Laama ne bamugamba nti laba gwe okaddiye ne batabani bo tebatambulira mu makubo go kale tulonde kabaka atufugenga ng'amawanga amalala gonna. Naye ekigambo ekyo nekinyiza Samwiri bwe baayogera nti tulondere kabaka atufugenga. Samwiri n'asaba Mukama n'amugamba nti Samwiri wulira eddoboozi ly'abantu mu byonna bye bakugamba kubanga tebaganye gwe naye baganyiize. So bangi nnyo abajja mu bukulembeze naye nga Katonda bamaze mugaana. Kale tujja kisanga omuzindalo gwe muliraanwawo Sheikh Abdul Zisabusolo Sejjange. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Katonda wange njagala omumye obigenda okwogera nebekubira mukaawo olw'endowooza z'abantu babalowooza nti awavudde oba akoze atya. Katonda wange mumya yogere
ebinabeera mu mitima gy'abantu naye kasooke ntumire ku mukwano gwange Dawudi ali awo atandise okusimbula ali kumpi okutuuka mu nnyumba yange nkubetakibira nabonna abokumulira naawe zoni 1 enamba tumidde enakulabye okutwalya awamu ekintu kino kikulu bannanga olwaleero omuswayiri olwaleero kubanga oluswayiri lugenda okusinga okwogerako katono nga lugamba nti adui mupendi omulabe mwagale bw'otayagala mulabewo temujja kuba bulungi mu nsi wabula nguyagala omulabewo aleme kukola bulabe gy'oli mwagalane mawesiriano mubeere nga mutuula wamu munange lwaki okola bwennange lwaki nkola bwenti muelewane mutegeragane ekyo madde nkyagala nnyo maelewaano yaweepo okutegeragana kubeerewo kubanga bwebanga tunola ebyemabega omusajja ali Elia Kategaya nagamba tuweeyo obuyinza abantu bakole ki balonde abakulembeze abalala mukuli munne n'amugamba ogudde eddalu kakati Kategaya n'agamba naye tuzimbye amayumba gaffe gagali kwoleka ensi bwali ekyawa amayumba gaffe gano ge tuzimbye gagali kwoleka tugasesebulenga bwe twasesebula gamini Kategaya yamala ennaku ntono n'emyaka mitono n'agenda ezira kumwa ebintu ebyo bitutiisa nnyo ffe bannaddiini tutya okufa tutya okuttibwa kakati ffe bannaddiini tuli nyuto nabdiini tuli mutawasitwa tuli masekkati era n'abafuzi bulijjo ntembaga nimusirembaga nti kuni mutawasitwa beera nyuto bw'otoba nyuto mu bufuzi bwo faalik kirerigwa kuni mutawasitwa era nagamba omuntu abanga akyali mu kibiina kyo wano ng'alwana nuupu NRM neki bw'atuuka waggulu ate asambagaza na nuupu wa NRM la bw'oba otuuse waggulu beera nyuto eri abantu b'okulembera kino nakani NRM gireke nati nuupu mugireke byonna olwoba ofuuse muntu ki w'abantu beera mutawasitwa mu masekkati naye nze mpulira amaziga ku mutima gwange ekibuga kyaffe nga bw'okiraba kimasamasa lakini binadamu hawana shukurani banadamu tebebaza ekibuga kyange okirabako ojakyalukanga London ya Uganda naye kakati kijja kisesebulwe ebizimbe byaffe byonna byonna ebibadde bisanyusa Kampala bibeere nga biri okusambagana binadamu hawana shukurani bwana banada abantu wale mutibebaza lakini maendeleo sisi tumeshayaona enkulakulana nayo naina tujirabyeko kweli tumeshaona maendeleo katika nchi yetu ya Uganda. Sasa naomba kuelewana, mkae kwa meza moja, muwasiliane, mutegeragane mwelewana ibintu bya fena ngate onalaba ke edda nzimba sengo mpula bali wano omusajja bina Isa yagamba entebe woma ekintu ekyo si kirungi kyojja tawomera entebe linga bere ebere bali kujjako ngataddeko kabulali kunyumati yama ebere nolivwako naye bali kolaki libali woma ate yo boti yagamba nti mwe abasirikale mukumire mu buyinza njabawo kyonna kyemwagala ati basirikale bakolaki beba mujjako obote nagenda awemula mu parliament y'eggwanga nagamba sisa tujja kuva ku buyinza ikiti etakalya matako ngapi wanje muyagamba obote ikiti etakalya matako ngapi entebe netukako obutuli obumeka olidde kale n'olwekyo bannange asati yapunda okwebaza kwa Kalogo yeri abantu b'ensi eno nkiddamu binadamu hawana shukurani abantu bonna tebebaza maendeleo tumeshayawona entunguka tumeshaiona entungu kweli weli majengo mazuri barabara nzuri na kila kitu lakini binadamu hawana shukurani banadamu tibalina kwebaza asanti yapunda okwebaza kwa Kalogo yi ne mateka sabaki ebintu ebyo tetusyagala nze mpulira ngazi munaddiini binnuma nnyo
Okuja nti omuntu okwebaza atakusanga basumba gere bye bikyebyo mushahada kye tulimu aina almafaru udukiro buli ruddawa kaliza kyembanga babuli kyo ngamba banadini banange tusabire ndesi ya fwe hatutake umwagaji wa damu tetwagala kuyiwa musayi umwagaji wa jamaa kupigana na kuuana okukubagana n'okutingana haina maana kwa sababu Nyerere alisema zisabusolo otandise okukabirira abagundi soko lindo okukaaba ku Allah ne bannabyabufuzi ani asinga ani gwolina okutya ani gwolina okugondera kubanga ogambye mutya kati otya bannabyabufuzi okukutta kitegeeza bannabyabufuzi basinga ne Allah amaanyi okyogedde bulungi nnyo kakati awo mubikole mubikole sura ya Nisa'i ey'abakyala eri mpitiddewo witisi kulaba kabi kali kasobola kuba mu kusambagana nya atano mubikole ya surati Nisa'i eyokuna aya eya atano mu mwenda okay mujibikole kakati fu abasiraamu bwe tumala okukirabo ekityo nti buli muntu ajja na nguvu kila kitu nguvu la nguvu sasa tunataka zikomeshwe tuwe na maelewano soma soko somoli okonyonyole kati agambi wana ubillahi minash shaitani rajim kakati fu abasiraamu buli kyo twetikibwa musebe n'abasiraamu betikibwa bakola kibakutibwa la tufwe abasiraamu tufigambibwa ekigambo eki kimu ubillahi minash shaitani rajim Lubora jachivula mu Rwanda abilla ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allaha wa atii'u rasula wa ulil amri minkum hagenda maso kuvula banga akomyoka koma abange mu abakkiriza mugondere Katonda mugondere n'ombaka we sallallahu alaihi wasallam ne bannanyini buyinza mummwe kala onkomyawo bannanyini buyinza fwe tetubawaayo omuntu abanga alipya buyinza okujjako mpazi oba kubanga tetugambye oba ulil umuri tatadde gwa basamize obusamize ga yatutte gwanga olidde yagambe bannanyi biragiro mu nsi oyo abaali mu buyinza atudde mu ntebe y'obuyinza mu ggwanga lye mu nsi ye ebiragiro byabakoze eki byabaatuwadde fwe tugamba bala bwewosebo naye atuwavaayo abampinga wapingamizi wenye vipingamizi hao ndio wenye kuleta msuko katika nchi yetu. Okay, kale zisabusolo tweyanziza Sheikh Mwivu ninanyo wano mzindalo bagukuwe abitende bijudde byomu Allah yekka nanyini buyinza nanyini busobozi abatuse ku birungi ebitagambika nsaba Allah bibakumire namwe abalina bye mulina bwe mutyo Allah era yongero bakuma batanafuna tukkiriza nga Allah anabawa anatuwa sibo muganda waffe Ibrahimu enamungona nkulabye nkulamusizaako era mu ngeri yemu njagala okulamusaako omugole musomesa wange wa primary Mr. Muyira James Master Muyira engalo nkalwawo watuse kukula olunaku lw'eggulo wakimaze mukama kuwa bulungi sebo moderator olwaliro olunaku lwa Sunday program eri live ku Impact ne Dream TV n'emikutu gyonna egigwa mu koowe lino njagala okwebazaako ensuso nyine dakiika 10 zompadde zeyagaliremu okwebaza nnyako ensuso omutume Dr. Serwadda olw'ekiwandiiko kyeyawandiise ye ku lulwe ng'omukulembeze w'enzikiriza y'abalokole mu Uganda ate ng'omusajja omukulu omutaka omukulu eyebuuzibwako ebyensonga mu nsi yattu Uganda ekikwatagana ku byokulonda era omuntu wabanga awuliriza obubaka obukibaddemu n'obubaka obukirimu nkakasiza ddala nti ebigambo ebyo bibadde birungi era nga bya muzinzi sebo Dr. obubaka bututuuseeko bulungi era bwe nga kisoboka bandi badde babuzannya mu nnaku zino ezisigaddeyo entonotono okusobola okuzanya eddoboozi eryo kubanga ddungi lyongerako ettaffaali eri bannansi ekigambo kyange kyenjagala okutandikirako olwaliro ku nsonga kati ntandise
olunaku ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa January tugenda kulonda abakulembeze, omukulembeze w'eggwanga n'ababaka ba parliament, omubaka omukyalo wa district n'ababaka ba parliament ewaffe. Naye twewale nnyo ffe abalonzi okukola emirimu egitali gyaffe. Emirimu egitali gyaffe gye giriwa? Ffe ng'abalonzi ogwaffe gwa kulonda. Omulimu gw'okubala obululu si gwaffe. Ffe tetubala bululu abalonzi. Ekyokubiri, ffe abalonzi tetukuuma bululu. Obululu bulina abantu abatongole abajja okuuma obululu obwo okusinziira nga bwe banaba basindikiddwa mu bifo we tulondera. Ekyo nkikomezaawo. Ebitabo byonna ebitukuvu bye tusoma byogera ku by'obufuzi. Bayibuli egamba nti teri bufuzi butava eri Katonda. Ekyo sikiwakanya naye sikikkiriza. Kubanga nzikiriza nti waliwo obufuzi obutava eri Katonda. Nga Musa bwe yabeerawo nga waliwo ne Farao. Katonda yali tayinza kutuma babiri, atume Musa ate atume ne Farao. Musa yaliwo nga ye Farao wali wa sitaani. So ne mu mbeera zaffe zino ez'olwaliro mulimu omuntu akulembera ng'obufuzi bwamuweebwa Katonda, ate ne waba akulembera ng'obufuzi bwe bwamuweebwa sitaani. Kati ekibuuzo, bannaddiini abakulembeze b'enzikiriza bakomawa mu by'obufuzi? Ku bikwatagana ku ddiini ne oba bannaddiini n'ebyobufuzi bo tebalina ntandikwa yadde enkomerero kubanga kyabwe. Bannabyabufuzi bannaddiini ku nsonga z'ebyobufuzi tebalina ntandikwa ate yadde enkomerero. Olw'ensonga munnabyabufuzi yenna waali abeere mu ekereziya, abeere mu muzikiti, abeere mu kyaki y'abalokole, yekka yalina okulungama ate bakituuka kufa abasiraamu kyasukka. Kubanga it is on record, Qur'ani yaffe eno gy'olaba gye tusoma ssebo moderator n'abatuwuliriza, eyina amawanga agasukka 30 wansi w'enjuba wano geefuga nga gafugibwa sharia law. Era nga bakituuka kuwaaba gundi yadde ettooke lyange bamuwaabira Qur'ani n'eramula. Kakati bw'ojjamba abakulembeze b'eddiini bw'obajja mu by'obufuzi, olwo amawanga g'ate gaba gagenda kulamulwa gatya? Allah agamba nti bulijjo gwe omuntu ng'oli mu nsi, Surat Al-Imran ya 3 aya 25. Allah agamba nti kulillahumma malikal mulk. Bulijjo gamba nti ayi mukama wange malikal mulk, gwe kabaka w'abakabaka. Allah ye kabaka w'abakabaka. Tuutil mulka man tasha. Allah w'obufuzi gw'abakoze eki? Gw'aba yagadde man tasha. Allah w'obufuzi gw'abakoze eki? Era gwe munnaddiini ali awampuliza togamba nga tekisoboka mulanzi kufuuka president. Why? Kisoboka. Kubanga Allah ye tuutil mulka man tasha, yawa obufuzi gw'abakoze eki? Gw'aba yagadde. Watuizzu man tasha, ate Allah n'asalawo n'awa ekitiibwa oyo gwakoze eki? Gw'aba yagadde. Watudhillu man tasha, ate nakkakkanya oyo gw'aba akoze eki? Gw'aba yagadde Allah subhanahu wa ta'ala okukakkanya. N'olwekyo abakulembeze b'enzikiriza, abakulembeze b'eddiini bateekwa okuyingira mu by'obufuzi. Lwaki? Kubanga mwana wattu bo balina guidelines. Kyova olaba bo bannaffe bannabyabufuzi abasinga mawanga gonna si wano wokka, bo kye bakola basooka kukwata bannabyabufuzi bano kubajja ku kino, kubanga bakugamba nti anaakugoba ku nswa nti tolyaki, nti toli omulalu, nga bagamba bannabyabufuzi temugeza. Naye ng'ate ffe batuuka ku bizibu, ate ffe be bakubira. Bannange mutuyambeko okusomesa abantu okwekuuma akawuka ka siriimu. Kubanga lwaki? Ffe bannaddiini ffe tukwasisa amateeka n'ebiragiro ebitaliiko mundu, ebitaliiko musirikale. Omuntu n'omugamba nti nkwetaaga ku kkanisa emirundi 7 olunaku najja. Kati ng'olwaleero wano kadde waffe Dr. Zerwadda bakedde nawanca wano service zibaawo ey'Oluganda n'ey'Oluzungu wano kumakya tewali gwe baleeta, era tewali time keeper, teri akwata leeti.
nagamba nti service bwe tuva no program etandika ey'oluzungu n'oluganda ekoma ssaawa 4 ey'oluganda n'etandika n'abakawungezi bayambadde dda bakomawo nga teri abaleeta tewaliwo musirikale abalondoola ate ne wano omwana wattu batuuka tebayita mannya ate ng'abantu obajja mu bungi awataliko registration nti bamala kuwandiikibwa beetaaga nini namba oyo n'otamutya kubanga abantu bamiteeka 3 jamu batyanga asookera ddala emukulembeze w'eddiini ffe tuprotectingibwa Katonda kubanga tukola mu ofiisi ennene era olw'obutaagaliza lw'abannabyabufuzi ab'ensi ne batuggyako n'ekyaffe sebo bamanya okugamba nti this is order from above order from above ogijja baffe basheekh bapasita bareverand n'abalala ffe tulina order from above kubanga order eri above egamba nti wala taktulu nafsu allati hurima Allah yabagamba temugezangako okutta emyoyo kubanga Katonda yabaziyizaako kugikola ki. That is order from above. Kakati ate gwe gyogamba okujja order from above wagamba nti otaasula bataasule. N'olwekyo ssebo moderator n'abatuwuliriza munnabyabufuzi kino kyeyatwala kya munnaddiini era kinyuma nnyo kyovula abakulembeze bonna bannabbi ba Katonda baalinga 2. Yesu Kristo laba bamwogerako genda osome mu njiri za Yesu ennya mu Matayo mu Luka ne Lukaana nga zimalirizibwa Yesu ng'amaliza obulamu bwe obw'omubiri bwe bamala batamanya ngamba okumukuba ku musaalaba ebiwandiiko bino tubisanga ono ye Yesu Kristo omwana wa Katonda kabaka w'Abayudaaya ono ye Yesu Kristo omwana wa Katonda kabaka wa Isirayiri. Isirayiri eyo yonna Kristo okugitwala abeerenga ye kabaka waayo ng'agitwala bonna abaaliwo omwana waffe tebamukkiriza. That is why Yesu yakirambika mu 11:17 Luka na 11:19 Luka n'agamba bonna abo abatakkiriza nze Yesu kubafuga mubaleete mubatire mu maaso gange. Ewa ogambye ewa twakkiriziganyiriza moderator nze mbuuziza ogambye ludda wasa 11:19 Luka badde saba kutereeze kola kasolanze badde mmeka I stand to be corrected. Mumutaase kubanga kiyise nedda mumutaase kiyise ku mpewo tulanga olunyiriri olutuufu 19:27 girete okay leka tusome gobadde tubimanya 19:27 Yesu yagamba ati lwaki ogamba sirika musumba tubadde olimba abo abalabe bange Yesu agamba naye abo abalabe bange abatayagala nze kubafuga mubaleete wano mukole ki mubattire maaso gange wamane bwokomaawo kakati sebo moderator neyanziza enga maliriza maliriza togenda yo maliriza musumba neyanziza okunsomera so mudakiika enye nga maliriza nedda sebo seconds ffe bana byabufuzi tuba tunuliranga baganda baffe okay bana byabufuzi tuba tunuliranga baganda baffe tuba tunuliranga batabanyi baffe wabula obuzibu buli munnaddiini bw'oba ovaayo kwogera ku byobufuzi oteekwa okumanya ekitimu ogwa kubanga ekkanisa oba omuzikiti oba ekyaki gy'oliidinga ekuŋŋaanyiddemu abantu ab'enjawulo bweba bina byabufuzi mulimu abapeemu mulimu abapuupu mulimu abaki buli omu ekibiina kye nga bwakola ki nga bwajja n'otafaananako ng'omusumba omu gwe nawulirako ne ndabako e Kampala eyayimirira kyere mu muzikiti n'akoona ku linnya omusumba nga yali muzikiti yayimirira kyere mu ssinzizo nagambye omalirize yayimirira n'agamba bannange mbasaba mulonde gundi oyo gundi tasobola awo oba ogenze ku politics teyanziza chairman bakumpera omuzindaalo abo waddembe n'olwekyo moderator mbakubiriza nnyo era ne mbasaba okukkiriza wakati mu kumanya nti ebyobufuzi bino tusobola kubyawula ku ddiini n'olwensonga eyo katuwa Museveni sidde naawe obeeko kyoyogera ku nsonga eno sebo bwana Kaayo moderator akuyita eky'ennaku omukulembeze bw'atamiira obukulembeze awamba n'ebyabanne n'atandika okulagirira nga alinga naye
alina obuyinza. Alright, njagadde okusookera ddala kubanga omukisa nyinza obutagufuna ogwali bato. Sheeka twagamba nti bw'oba Bayibuli togimanyi gireke soma kikyo. Waliwo abadde alimbidde. Wano wagambye nti n'agamba nti naye abalabe bange mubandi sirabawo Yesu. Ekyo kimu. Luka yali ayogera. Anti twagambye otisirika. Oliya chairman yayogera. Nti sobanura nyine kalamu n'olupapula. Natuwandiika. Yiga ati netoyogera. Kuwulira tofaayo. Kakati ekisooka Yesu si yali agambye nti mubaleete batire wano. Naye tulina kye tuyita reported speech. Mulanzi yagambye. Kati ebigambo ebya Mulanzi yagambye bwe ntandika byogera omulabi omufunda alabanga nze nakoze eki bwabyogedde era nabyogedde kati ye Sheikh mulumba bwawe kola kakati alabanga ffe ebigambo bino byonna singa obivuddeko waggulu lwali lugero Yesu lwe yagera osoose ku collecting lwali lugero ati kunze ndi wa Bible oli wa Quran nze wali owulidde nga njogera ebya Quran era Museveni sidasoma ebyawandiikibwa n'olwekyo luno lwali lugero olwali lugerwa ku kabaka era kabaka eyalina abaamusungwaza gwe lusome okuva eno waggulu ojja kulaba nga atuuka awo nga Yesu yali abagerera olugero olwo. Ani yali agera olugero? Yesu. Era ebigambo n'abikwotinga. Yalunyeeza. Kale ebigambo ebyo yayogera. Nga lugamba nti obote n'alyoka agamba nti mubaleete wano. Mumuleete wano. Mumuttire mu maaso gange. Kati sinze mbanjise. Oli so kati oyogerako. Bwe madde njogerako n'olwekyo muyige Bayibuli. Kuba babadde bangambye okusoma naye omuntu omukwatanga bwali era Bayibuli etugambamukko nti omusirusiru omuddangamu ng'obusirusiru bwe buli ate oluddako nebo omusekula waabalala ne bwe toddangamu musirusiru ng'obusirusiru bwe buli oluddako bwe lugamba kakati oyinza okumuddamu obufuzi ne politics. Katonda bwe yatonda ensi eno tulabanga yateekawo enkola ng'era enkola eyo eri mu maanyi ge ng'era yalina okutufuga n'otukulembera. Allah kati bw'abanga yatukulembera na mukyavayo akatono okusinziira ku Bayibuli etugamba nti Katonda yagamba nti omuti guno guli watte mugulyangako. Kakati eri baalinayo obutakkaanya obwasibuka ne wabeerawo gavumenti kumpi bbiri nga wabeerawo ebeera mu buyinza n'ewakanya empabuzi ebyobuwabuzi byakubikkako kati eri mu ggulu wanga ne wasibuka olutalo malayika wa Katonda omulwanyi n'alwana era eri mu ggulu ebyempaka ebyo ebyoludda ono lwadagamba oluwabuzi ne bivaayo ne babikanyuga eno. Bw'osoma kubikkulirwa sura ya 12 gwetandika n'onyo olw'omusanvu era eggulu ne lisanyuka ng'ebigambo ebyokuwakanya omukulembeze bivuddeyo era ne basanyuka nnyo ne badda ku nsi. Kati ono kabwejungira kawabiisi najja mpola mpola alina obuyinza n'ayingira mu musota
kwakkananga bagambye kaawa n'akola ebitajja. Kati bw'amala okukola ebitajja ne wabeerawo omuntu ng'alina amaanyi ga mirundi ebiri mu bwongo. Agasooka okuwulira omutonzi ate noono omulabe wa Katonda. Ne batandika omuwulira. Era mu kuwulira okwo kwavaamu ebizibu. Kye tuba tugenda tuka tulina obununuzi. Tetwandibaddeyo na bununuzi oba okulokola omuntu oba okumujja mu kibi. Katonda n'addamu ate buto okuzimba obukulembeze bwe. Naye nga bwabuzimba alina okusooka okubanga ayagala okulongoosa ensi eno efaanane ng'eggulu. Kyova owulira ebigambo by'ensi empya bijja. Ffe tukolerera nsi eruwa empya eyawa ey'omu ggulu. Kati problemu nejja nti kola kino kola kino kola kino kola kino. Kati omuntu n'abeera nga asalawo buli omu alagira. Kati mu kusalawo kwaffe kwaleetera nga gula n'atuuka kye bayita okusunguwala. Obusungu bwe bwamukka konaga abampulira baluwa zimba eryato. Ne bazimba eryato. Katonda buildinga obukulembeze n'okufuga abantu be. Mu kuzimba eryato balizimbye abaawulirako baali 8. Olw'okuba alina obuyinza obuli waggulu we, bano yabazikiriza bonna. Kati ate n'addamu buto. Ate nabo mu bana abaali 8 ne muvaamu omwana bamuyita Kaamu. Kaamu bwajja n'azaala omwana mu baana be yazaala n'azukuza mwavaamu omusajja eyali ow'amaanyi nga muwanvu yatandiikiriza ebigambo bye bayita gavumenti. Olw'okuba yali wa kiwago muyizzi n'atandika okukuuma abantu n'abagamba nze sijja kulima ne kambeere mukuumi w'ebintu ebyo. Era mu bukuumi bwe mwana wattu n'abeera w'amaanyi n'abaga kakati n'awafatuwa n'agani tuzimbe omunaala. Sura 11 eya lubereberye ayinemu mbuzayi dakika emu. Fine. Kati mu kuzimba omunaala ogwo Katonda n'agamba bano kye nabagamba kiganye kwe kubatabula ennimi. Abantu abo ne bajja buli omu gye yagenda mu ggwanga lye n'atandika okufuga nga naye yeefudde kabaka. Obukulembeze ne babubba Katonda ne babumuggyako ne batandika okwefuga kye bayita democracy. Mwe kiva n'alondayo Ibulayimu n'amuyita nti gwe kujja ntandika obukulembeze obupya. Era kyova olaba enzikiza zonna ezisinga zino zigamba Ibulayimu jjajjaffe wakukkiriza. Ne tutandika okukkiriza nga kwakugamba nti ffe obwakabaka bwaffe tebuli wano buli luddawa buli mu ggulu. Kaakati bwe tumala okubeera nti obwakabaka bwa mu ggulu owulidde ne tujja nga tuteekerateekera wano. Era kyava tugamba mu kitabo ky'Abaroma nga tuteekateeka ebyaffe okugenda eri mu bulala. Buno obuliwo abafuzi abafuga batugamba tubawulire. Baroma mmeka 13 olusooka n'olwokubiri nti kubanga okufuga kwabwe Katonda yakubaazika. Era gwe bakuba kibooko
bwe bakubira obwerere weebaze Katonda. Kubanga bakubidde buki? Naye tebonereza okujjawo okutereeza. Kati gwe bakubanga olina omusango n'ate n'olimba nti bakubidde bwerere. Ebigambo bijja kujja. Ojja kutuuka katuuti ogambe abantu bakubira bwerere naye nga bo balina kye babakubira. Okay. Ojja kutuuka okuliba. N'olwekyo olina okwetegereza gwe munnaddiini ng'oyimirira ku kituuti ng'oyogera nti abantu bange bano babakubira bwerere ng'olina amazima g'ogajja nti ddala babakubira bwerere. Ojja zimbirawo chairman Haji. Wanyise tweyanziza nnyo ssebo naye chairman yabbye eddakiika era olunga sirika Amani yabbye eddakiika sinze tayimuka Amani yazibbye sinze tayimuka mbalamusizzaako mwenna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Obutafaananako n'aboogezi abakukuluma nze nkimanyi nti Katonda dictator n'akyemalira kubanga kyasazeewo kye kiteekwa okukola. Era Katonda yalonda abafuzi nkaddemu. Katonda yalonda abafuzi mu nsi yonna. Ne bw'oba ogenda kukulembera kibinja ky'ababbi Katonda yaba akulonze. Ekyo musooke mukimanye. Nkiddamu. Allah dictator. Ne bw'aba nga ekibiina kye mugunjizzaawo ky'abanywi banjaga oba ky'ababbi, omukulembeze waakyo Katonda yamulonda. Katonda yalonda abafuzi. N'olw'ensonga eyo abantu abakulembera baba bakulemberera wansi wa mukulembeze. Abakulembera mu nsi yonna baba bakulemberera wansi wa mukulembeze ow'eggwanga eryo. Era bw'agamba nti kino kye kiteekwa okuba, kye kiba. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba, seka aya yagisomye dda surati Nisa aya ya 5:9 nti mutye Katonda, mutye n'omubaka, ate mutye n'abafuzi ababafuga. Betusomako mu kitabo ky'Abaruumi essula 13 olunyiriri lwa 4. Pawulo yagamba nti abafuzi Katonda yabalonda era tebakwatira kitala bwerere. Ekitegeeza ekitala kyabwe kiba kyakutta. Asobola okukola omuntu yenna ekintu kyayagala. N'olwekyo okugatta bannaddiini ku bafuzi, Katonda Nabi Muhammad atugambye mu hadithi nti bwe munaayisa obubi abantu, Mukama Katonda ajabbawa abafuzi ababi. Kati bwe tuba n'omufuzi omubi abatamanyi bannaddiini, abatamanyi bantu balala kwe gabona abayisa bubi, naye omukulembeze bw'aba amanyi bannaddiini ng'era abayisa bulungi, ekyo kitukolera nnyo. N'olwekyo bannaddiini bwe baba baagala okuwabula omukulembeze bamutuukirira. Bw'otomutuukirira n'odda ku kadaala ako bajja kunona kuba atakwatira kitala bwerere. Munnabyabufuzi. Yes. Toyinza kuyimirira kadaala nga gwe oli munnaddiini n'omukolokota. Kiri haramu. Kubanga omuntu asobola oyinza okusanga munnaddiini mu kyaki eyo oba mu muzikiti, enkya n'omusanga mu kyaki oba n'omusanga mu muzikiti.
ekitegeeza asobola okukyusa eddiini naye tasobola kukyusa ggwanga aba agenze mu buwaŋŋanguse. Tubeegayiridde bannaddiini bonna abasobola okutuukirira omukulembeze bamutuukirira ne boogera naye mu kyama nga Danyeri bwe yakola mu maaso ga Dawudi. Yali ani oyo Dani? Waliwo nedda tuteeka obikwotinga kubanga wadde erinnya buuza bali ababayibuli ab'ekitabo naye tomala gwogera bitagatta. Njagala kuba mulumba muzindaalo kati. Njagala olugero lwa Dawudi lwe bamugambira nti omusajja alina endiga nnyingi nnyo. Yali Dawudi ne Nasani. Yes, sorry, erinnya lye liba mama w'ekitabo we bali. Kati Nasani oyo yajja n'agamba Dawudi nti ssebo waliwo omusajja alina akaliga ke kamu naye ate waliwo omulala alina endiga nnyingi. Ono ajja atya n'atwala akaliga k'ono n'akalya. Dawudi yayanukula n'agamba nti oyo omusajja ng'ali mu bwakabaka bwange bulu tiye agamba oyo asaana kutta. Nasani n'amugamba nti yeggwe kubanga watwala muka Uliya. Owulidde Uliya alina akakazi aka abakazi bonna bago. Kale nno tubeegayiridde bannaddiini abaagala okukuuma ensi yaffe nga nnungi omukulembeze mumutuukirira. Bwajeema musaba Katonda. Yes. Katonda mumusaba ki? Mumusaba abakyusize omukulembeze omulala. Yes. Okay. Abantu bannaddiini balina kusaba Katonda abawa omufuzi omulala. Tebalina kwogera. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga maliriza mu hadithi yemu yagamba nti mu maaso g'omukulembeze abakulembera mwenna mutwalanga ekigambo kimu tuwulidde era tugonze. Tuwulidde era tugonze. Okujjako ng'abaganye okusinza Katonda. Awe mujeemera. Olwo mujeema n'okusenguka ne musenguka. Okay. Nabbi teyasenguka n'ava ematika n'agenda Madiina. Musenguka toyanza haja kubanga bw'otosenguka era sebo bakulyawo kubanga tebakwatira kitala bwere. Mulumba. Yes. Mbalamusizaako nnyo mwenna bannamukutu guno Dream TV, BTV, Doxa, Impact Radio. Tubalamusizaako abatulaba entakera nga temugiviirako ddala programu eno. Mukola kyamaanyi ate era si magezi gammwe. Muli ku nteekateeka ya Katonda enungamu entuufu. Nze Mulumba ge mannya ndi mulokole. Twogera ku nsonga ey'abannanzikiriza bannaddiini n'abafuzi. Kyenjagala osooka obutafaananako n'abalala nti bannaddiini oba bannanzikiriza bafuzi naye lwakuba tetwawula bufuzi na buyinza. Kati abantu bonna wansi w'enjuba okusinziira ku Bayibuli gye nsoma tulaga nti tuli bafuzi. Tuli bafuzi era tuli bakulembeze. Era bwe tuba abafuzi era abakulembeze nga pulezidenti w'eggwanga lyonna kangeze wano ewaffe omukulembeze w'eggwanga nga tannategeera nti omwana ono mubbi atigomya abantu era yalibadde mulungi, gwe maama ne taata gwateeka osooka okiteeka mu mwana
era gwateeka okusooka okuteekateeka abantu bo kuba oli mufuzi oli mukulembeze era nze neewuunya abantu abagamba gavumenti yaffe eno egamba tokuba mwana kakati gwagamba ati gavumenti yaffe egamba tokuba mwana gomanye abaana b'omukulembeze bafaanana n'ababo omanyi otya bwabafuga yaalina engeri gy'abakutte nga tojja balaba mu njaga tojja balabira mu bikoosi binywa mwenge balya mayirungi babba bantu nkoko ku kyalo kubanga ye mukulembeze asookera mu nnyumba ye kati gwe kamukuje gwagamba gavumenti egamba eddembe ly'abaana tokuba mwana omwana n'atandika okwonooneka ate omwana bw'ayonooneka n'ogamba nti Museveni yatwonoonako abaana oba omukulembeze gundi atwonoonyeeko abaana naye oli kyalina alina buyinza naye obufuzi n'obukulembeze buli mikono gyo akondowooza kategeerekese obuzibu bwe tulina nti bannaffe bannabuyinza tebawuliriza bakulembeze bannaabwe olw'okubanga zisa busolo mufuzi mukulembeze naye talina buyinza mwami Mulanzi mukulembeze kubanga famire ye nga bwogiraba erimu abantu 2 3 4 alina engeri gyagikulemberamu naawe neekwesibesa nagenze wa mwami Mulanzi naye abaana bansanyusiza banna nasanyukidde bansanyusiza abewaka Museveni ye yabagambye nti mukole bwe muti mwami Mulanzi ye yatandika enkola y'okufuga amakage n'obukulembeze mu makage era mwami Kaaya bwaga nti nze obukulembeze bwange mu maka gange obufuzi omugenyi bwajjanga abaana mwenna muteekeddwa okujja ne mubuuza nga mufukamidde aba atandise enkola y'obukulembeze mu makage kati kino kyendaba nti bannaffe abazadde tebategedde nti bakulembeze olw'okubanga beetaaga obuyinza obulina ow'okuntikko yaba abakolera ekyo kankuwa ekyokulabirako wano tulina kabona mu bayibuli bamuyita Samwiri gwe yatandika okuweereza naye Eri amani olaba n'amaanyi amumanyi Eri yeerabira omulimu gwe nti mukulembeze era mufuzi n'alagajjalira abaana ng'alowooza nti oba oliawo kabaka aliko yayinza omugunjulira abaana n'okubakuza mu mpisa ennungi ekyamuviirako okufa kubanga tategedde buvunaanyizibwa bwe kati ekirwadde kye tulina ng'ensi be bannaffe abatusoloobyemu be tulonda kuba bayibuli eyogera ku kalulu era katugendamu nti bannaffe be tujja tusuukula ne tubateekamu obwesige ne tubawa akalulu ne bagenda mu buyinza bo bagenda mu buyinza nga ffe ababawadde omukisa gw'okugenda mu buyinza bakozesezza bubi nnyo obuyinza ffe bafuzi bannaabwe kuba bayibuli egamba nti Katonda bwe yatonda omuntu yamuwa obuyinza gati mufugenga kati zisa busolo mu butonzi mufuzi omusamize Katonda bwamulaba alaba omufuzi amaani Katonda bwamulaba alaba mufuzi naye ffe abafuga tulina betukwasa obuyinza kati betukwasa obuyinza mu kifo ky'okukola okukolagana naffe ate tebatulabawo kyova olaba nti bayibuli eyogera mu lunyi lw'esijja kukootinga bulungi mwami Mulanzi bano bazimanyi abaana ba Isirayiri bwe baava e Misiri baavaayo nga balina ebyokulwanyisa bano basonko basoma ennyiriri ezo naye bwe bavaayo Katonda yabaga nti kati muludde ku lusozi luno naye bwe muba mugenda mu nsi ensuubize mugenda kuyita mu nsi y'Abaganda bamwe ensi ya Seyiri nagiwa Esawu naye bayibuli ega nti baali bakutte ebyokulwanyisa nga babirina buyinza naye Katonda abagamba nti mu nsi gye mugenda okuyitamu namala dde okugiwa abaana ba Esawu baganda bammwe naye buli ekirimu munaakigulanga buguzi na ssente bw'eba mmere mugule bwe gaba amazzi mugule
era temuyomba nabo kuba sigenda bawa bye namalo bawa kati abannabuyinza bawano bwe batuuka mu buyinza nga tubawadde akalulu bakozesa mu by'obuyinza ffe bwe basanze n'ebyaffe ne bakozesa eryanyi ly'emmundu n'obuyinza ne batandika otutunyagako ebyaffe. Okay. Mulumba komaawo tujja kutandikira awo ku Sunday ejja. Nze nga bwe ndaba abasindise obubaka mwenna tubeebaza. Ssaawa ziri 12 nja kuba nga ntandika nabwo ku Sunday ejja weetuli era nga tuli ku mulamwa gwe gumu. Olunyiri luno mbadde maliza na ebyobufuzi enzikiriza awamu n'eddiini. Tujja kutandikira awo. Mweraba.